ddala mukkirize tojjukanye olwaleero ku mutwe ogugamba nti awulaadu ibiliisu, abaana ba ibiliisu. Abaana baani? Ibiliisu azaala. Bono osoma ekitabo kiyita alamul jinni, ojja kusiŋŋaanamu nga wakitiibwa Allah atujjuliza mu suratul Kahfi nti ibiliisu kaana minal jinni, amajinni gazaala. Ensonga lwaki bw'oba ogenda mu ttooyo osoma otya? Bisimillahi audhu billahi minal khubuth wal khaba'ith. Imaamu lumu ojja obuuze abasiraamu bano duwa ki omusajja gy'asoma ng'agenda okusinkana mukyala we. Kuba omu ku bamashayikhi yagamba nti natuukako mu darusu ne ŋŋamba abamanyi eddarasa, abamanyi edduwa ng'omwami agenda kusinkana ne mukyala we, mwanika emikono. Musajja n'awanika emikono nga mukulu, bamuga asembera ku muzindaalo. Osoma dduwa ki? Naga nti nsoma bisimillahi audhu billahi minal khubuth wal khaba'ith. Sekanga kwazaalidde abaana. Kategedde ako? Allahu akbar, Allahu akbar. Nga yagikwata bulungi ninga yakola ki? Yaseerera dduwa ya mutooyi ate ye najja agiteeka mu kifo ekitaliimu dduwa eyo n'agikakaatikawo. Era omukyala we ye buli lunaku awulira akalakatiddwa naga ni musiraamu asomye dduwa tutambuze ibaada. Walillahi alhamdu. Lwaki teweefuddeeko kumanya ibiliisu omulaba akulinnya akagere yatondebwa atya, alya biki, anjagaza ki? Buli lwosoma ku mulabewo kikuyamba. Kivula abasawo bavaayo enkya n'eggulo ne batusomesa ensiri eno nti evaamu typhoid naki ne malaria. Gyekuume bwoti, nywa amazzi mafumbe, kuba bwogafumba obuwuka bukola ki? Bufa. Sula mu neeti. Bakunyonnyola ku kikwatagana n'ensiri n'obaako kyogguka noga nkitegedde amazzi mafumbe agotompa mbolo wabuuse. Muteekeko neeti, sijja kwebaka otya malaria agenda okujja mu maaso enkya. Wakadhalika ibiliisu alaihi laana ayina abaana. Lwaki? Mu suratul Kahfi Allah yatugamba nti ibiliisu kaana minal jinni, origino ye mu kutondebwa kwe jinni. Amajinni bono basomye mu suratul jinni ojja kwesiŋŋana nga Allah yagassaako essula nnamba. Gazaala era gayina abaana. Era mu bino byolaba mu nsi ebitambula byonna biriko abaseese emabega ng'ebisiyaga ebyo biriko muwala wa ibiliisi, tugenda mutunulako wano gye bujja. Obwenzi era buliko omwana wa ibiliisi. Obubbi sajula abamukuba ne bamutuusa ku accident efa. Oluwona ebiwundu n'addamu nabba. Taba yekka, abaako ekizimuzimu, bakiyita kizimuzimu naye ng'eri emabega abeera mwana waani? Wa ibiliisi. Gubawukkira bagandi wukkila ila dhalika, yakwasibwa omulimu ogwo ogwaki? Genda okubirize bubbi. Kubiriza bubbi bubeerewo, busaasaane, abantu babbe. Ne banamukuba mukutulako ensingo bwahotereramu bw'ataddeyo abbe. Kategedde ako? Wakadhalika olwali tuzze okumanya awulaadu ibiliisi. Abdurrahmani bin Abdillah as-Sahim عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض سئل عن بعض أسماء أبناء إبليس ووظائفهم. ونميفو أمن يقول قولي نغاليكم مركز الدعوة كتب كساسانيا الدعوة والإرشاد بالرياض رياضي كبوغا كيكولو كسعودي عربية. yabuzibwa an ba'd asma'i abna iblis, agamu kumanya g'abaana ba ibilisi wa wadhaifihim n'emirimu gye bakola. Katonda bakubuuza poliisi omulimu gwayo kuuma mateeka na biragiro, militale nonyonyola, ate amagye, ate bano ate nga bayina. Wakadhalika ibilisi naye yateekateeka. Mu kuteekateeka kwayo sheeka atugamba nti hum bo bayina amannya
wa wadhaifihim ne byebakola. Nagamba minhum mulimu Haffaf wadhifatuhu idha'u nnas bitakhawifihim bidhuhurihim bilhayawanati muhifa. Agamba nti ono Haffaf omulimu gwe ogwamukwasibwa kunyiiza abantu bwe nga bebase n'abaleetera ebinyiizo mwe muli n'agalooto ag'ensolo ezitiisa. Mulimu ensolo ezitiisa ng'okuloota ng'engo ekusazeeko, ekulumba, genda okudda emabega nnyanja noga nti okunywa amazzi gano kanfafu agalina kino ekitonde, oba nedda kaŋŋende mu mazzi. Nyanja tekulekera naawe ekuttuumira oga nti nedda onoogenda okunzitanga mmizeeko gemmize niyomirako genkanaki. Agamba nti ebirooto bino muwulira abantu benna tusooka okwebaka kitu ne kinyiga ne kintuulira nga nkuba endulu nga n'endulu tezivaayo, ekiba kimutuga ekyo nga aziira. Kyekino ekitonde omu ku baana ba Ibilisi omulimu gwakola gwegwo. Owokubiri, Zalnabur huwa muwakkilu fi ssuuki bitaziyini awsafihim min allaghawi walkidhibi walqasamu alkidhibi. Subhanallah. Agamba nti ono Zalnabur omulimu ogwamukwasibwa muwakkilu fi ssuuki, yateekebwa mu zi supermarketi n'ateekebwa ne mu butale, bonna butale. Akuba kano kagambo ka luzungu, supermarket ne bonna butale, kubeera kati byosingana mu butale babirese mu supermarket. Ebiryo ebisiike sekaje ebiri mu supermarket nga bintu bya wansi nnyo ebiryo seko biryako birungi si bibi mubiri, bina emigaso. Sujju girye, kikuta kyayo kigaaye n'ebiryo bigaayiremu. Ngera bulaba meloni girye okuva ku ngulu bikuta byonna n'ensigo. Bono bosome ku benefits eza meloni ojja kulaba nga tebakukkiriza kusuulako kantu konna. Naye nze ekyannema yenniimu baga nti yonna gigaaye, yonna kikuta nsigo, seka akasigo kaayo kakaawo okusinga ekikuta, ate n'ekikuta kikambwe niteeka mu tamagaaya. Wakiriko waliteekako mu blender neekuba n'oyiwayo buyino ga mufaafaagane olubuto. Olaba alya kamulali amala omutabulano n'ateeka naga olubuto lunaamanya nayo ne lumuweereza omuliro ng'amufuluma eri emmanju nti oguwulidde tubadde bubi. Allahu akbar. Zalnabur omulimu gwe yakwasibwa butale. Obutale buno bitazyin, okuwundawunda ebikyamu, minallagawi, mulimu emizannyo mu butale, walkasamu alkadhibi, n'okulayira nga omuntu alimba. Engege eno yaleero, wallahi yaleero ngolaba nenkufira kweri nti anguze musiraamu mashaallah. Allah gituuka ekaba gitokosanga eringa buugi. Mama baana yaga nti engege ngevaamu ekisu, wallahi yaduze enva zitufudde. Kale ennyanya zange ne butto byebimuluma okusinga gwe sente ziwatadde mu ngege. Twala 2 n'ekitundu zigenze nenge yakuguza alayira lwakuba ali mu butale. Ani abaleetera okulayira nga balimba? Zalnabur. Era mwe muli obubbi, lole neyingira. Subhanallah, nolabanga onajjeyo jaketi, bwakwata omummonde bwagusonseka mu jaketi ye nomugaa nti ani akusuubuza. Asuulayo bwateeka mu jaketi ye lole egenda okupaakinga nga jaketi zijjudde n'afuna waayiwa. Abali awo nga lole yensawo z'emere etuuse. Asuulayo bwapakira eno akawungezi n'alyoka atuuma kidomoole wano kidomoole, seka togulanga kidomoole ng'ogenze mu katale. Nogamba ono yagisuubudde, banne batunda ntono eyo no nga nnyingi, kati saasuubudde lwakisitunda kidomoole. Yabbye kati atunda bingi, bw'ogula ebyo n'otwala eko botwalidde abantu bu haramu. Bamuyita Zalnabur. Akubiriza ebyobutale abantu okutunda nga balimba n'obubbi. Obubbi buli mu butale. Subhanallah. Islamu yagenda mu wina okugula empale, bamala ogigula bamugamba leeta tukutere mu kaveera, leeta mu kuceeka wano wansi bateeke mu kaveera, bateekamu bigoyegoye nga basibako banywereza ddala nno tosobola nakukataggulula. Kasibaati najjako n'empulutuzo n'asika n'anyweza n'addamu n'ogwokubiri. N'ogenda okwetegereza okusumulanga wano avuddewo.
tukeka kasukira mama abaana tulabe ejjiini bazibaseera kebera olabe allah mukazi yakuba akakule nga biwuziwuzi nakuba akakule naddamu nagati usikaki ngogamba tentuuka nga wallahi byetegereza birala nebiri mukaveera birala la ilaha ogenda okukebera nagati mpanawe empale yangu ogitadde akaveera kokaako omusajja akebera empale mu nyumba nga alooze gyaleese wallahi nga bigoyegoyi myayi byeyamusiba sente aziridde namusiba ebigoyi jini ye nagenda nayo ne sente Zalnaburu yakola ebyo subhanallah era ojja kusiŋŋaana nti mu butale muno baŋŋamba nti bw'oba ogenze mu olina okugula ebintu towummuza kaveera eriyajja n'akaveera ng'ataddemu ebikuta by'amatooka abaza ani awummuzza oluwummuza bwoti ng'ajjawo akako ng'ateekawo ak'ebikuta by'amatooka era okula akaveera kuwe kali ng'oguma mamawana yaga nti we ebikuta by'amatooka ate oleese byaki tinedda naawe omumwe muli engege nkuze engege embisi wano nenteekamu n'ekinyoobwa byonna biri omwo nga ni mukadde wange oleese ebikuta by'amatooke allahu akbar wallahi ogenda okukebera akaveera nga kajjudde ebikuta by'amatooke nakati nabijjeewa bino baŋŋamba awo mubijanjala we mupaakinga n'oyimirira bwoti nossa akaveera ku wansi amaaso n'ogateeka ku bijanjala ogule sente mmeka eneryakubaza agala okutegula wansi akaveera ategewo akalala bwekaba ka bulaka baleeta ka bulaka ndi kati bwakiragala bwe bwakyaka ayita nakakiragala olaba kijana alina ebikuta by'amatooke alina gwabazi noga nti oba bitwalira mbuzi alinda awumuzza akubaze olwimuzza banga ajjawo ng'ateekawo subhanallah genda okutuukeka nga mama abaana omutwalidde ebikuta by'amatu nebikumenya nno tugaye subhana singa nabitegedde Zalnaburu yakola bino era mu butale obwo mujja okusiŋŋaana balinga babikola luli ne kati babikyusaamu abeera n'essente ze z'ekicupuli kasitaka kutana lweta sente nga zigwa mu figa gye yataddewo ng'akakuddiza sente tewazeetegereza nfu ezazitadde ne zigwayo wansi akuwadde zino kanti sente kati ng'otandika okolooza oba nazijjeewa akubbye kiwedde tandika kwesooza muna ensonyiwa mbadde simanyi nti kafu ate neweetonda n'okwetonda ng'ate bakubbi biri mu butale ani akola ebyo Zalnaburu enziba endala yakwenyigako naddala mu kafunda awo nga bantu bangi kiyayi kijja nekikwenyigako nekiraba wali waleti naye genda okumalako akatale okwate mu waleti nvudde nayo ku masigiti nyimiriddewa nobalabalamu nga tolina wopaakinze naye yakubala bubazi namukoddomi wange Allah amusaasire bamubbako miliyoni emu mu salatul janaizi oba ddoloza bya butale tufuna wuzu netusalira omufu layini ayinza okuba yali ku yakubiri ku gye naliko naye abayaye babaliza mu salatul janaizi mwe muba mumaziga nga yabala bwawali eddene nakulinaana ati sola teri mukutama niye yeewunyisa ngeri gyakwekukutizaako ati nga sente bwe zambuka n'engeri gyazibaka ati ate azisse mu nsawo ye sayansi mungi subhanallah muka agenda okutuuka gye tuyiwako ettaka mutima gumukuba miliyoni nga sigiwulira wallahi okukwatawo ng'ensawo nkalu tasimatuse emagombe tatandise okwetolola balina wazisudde bwe tusaalidde bannaye mutayize nga walabika era mu kuziika musiŋŋaana nga mu butuufu obubbi buba bungi obw'amasimu twali nkoowe tutekayo omuddu nga kijana bamugjeeko essimu ja musiraamu yagaa nti wallahi tetuba kuba mulimbo mbadde nkuyiwa amannyo simu yangu badde ogitutti yamwenyigako ati mpola olubaati ate luseere ogenda okukakana nga luli bweru abaalubaka ati nyiniro n'akyuka n'amubaka nga n'abantu bonna bamulabye dda gwenza okwenyiga ku muntu ngolooza tewali bakulaba nga nti ono lwakyamwenyigako bagenda okulaba amaaso bagatadde nga wotadde omulamwa oseesa genda okulaba olubaati nga luvaayo ta siramu baga mutuwe aga nti simu nze gwabadde mbimulese genda oli enkoko mbadde nkuyiwa amannyo Zalnaburu akola ebyo mu butale maa dhalika subhanallah nga walkasamu lkadhibi nakubiriza n'okulayira okw'obulimba wallahi nyama ya leero genda ogituuseekanuga nti kati okudda enkya abayaye bazibu ababbu kyabo kudda enkya nomugaa nti lwaki wanguziza ennyama eyasuze haji osulawa nza okuba twatuzza akaveera nga ate osula masaka
nayo balamu distance efaanana bwetyo nyama eba ekyuka anakola ndi bagifumbye ku stove ekyankalanya ennyama eyo Allahu akbar lazima akusimatuke naye nga yagikuteza kimanyi nti yajjo nyama yalero wallahi yalero kasita alayira ng'omanya nti buno butale ibilisi ayina mu baana be bamitazal naburu akubiriza ebyokulayira naddala nga waliwo obukyamu obuba buyingiddewo. Okusatu wamitawaliha lilwaswasatu fi tahara wa fi sala ono ayingirawo mu tahara omuntu afuna wuzu naye nga tamanyi kiyingo kyoba kinnasoba kati nzizaako ki ate awalla nakuleetera waswasa fi tahara nogani nkyayina wuzu naye ndabika nnina noyingira mu sala baba batola salaamu naga nti ojjukira oberedde ku mudaala awo noyisa omukka wallahi kale nsadde empewo naye nga wano kirowoozo bekyazze nina wuzu oba siina nakukolera musitaamu tennaba kuvaako oyina wuzu oyina era bagamba nti wuzu ya shakku tesaala nga bwe baziyiza olunaku olwa shakku okusiiba olunaku olw'okubuusabuusa busiraamu tebulukkiriza. Leero ramadani yatandise oba ebulamu yinza okuba enkyobe ya leero kamale gasiiba busiraamu bulugaana. Era tusaaliranga esswala ku wuzu oba nnina oba sirina awogambira ddala nti sirina ogenda ofune bw'ogenda n'ofuna oba okaswazizza okakubya ekigo naye kati ono waliha omulimu gwe lilwaswasatu fi tahara kutawanya abantu oyina wuzu sirina naga nti oyina. Ekyokubiri wafi swala era eyingira ne mu swala n'ogenda e Masaka n'ogula kasooli n'osuubula si yalinnye n'otikka loole noga nti oba nsibira mu owinaawo buli nsawo bakiro mmeka kati ne mbaguza nsawo baba batola salaamu nga bagenda kukubalira ssente noga swala kyeno mbadde Masaka nensuubula kasooli abikola yono bamuyita waliha. Namba 4 bamuyita abidhu lilwasawasatu ila al-anbiya'i wal athari yalinga atawanya bannabbi wal athari n'abafaanana bannabbi be bawali mba mashaikh abakulu nogamba nti seeka n'erimu yonna gy'ayina kyekimulemesa okutereeza eddiini n'asigala ng'ali ku sayidi ng'ate bbi entuufu. Kyokulabirako kitono waliwo sheekh gwe batugamba nti yayiwako amafuta ng'agayiwa mu piraawo w'abantu kyekimuyisa mu piraawo ye takwatagana na dduwa zaabwe ate n'asalawo piraawo yenna mukyankalanya imaani yamulinnya bwetyo. Kati bano ne batunuulira emyaka gye ne gitambula gigenda okuwunzika ng'ate naye ku piraawo oyo kwawangaalira ngali mu dduwa baga nti oyugula bwe owejjibo oyo Allah yali mukambwe nnyo myaka giri yakwatako n'amafuta n'agaliwako mu piraawo mugenzi okera ku makya ng'ate naye agandi faddal mashkura kyembere ku piraawo okategeddeako. Kati etawaanya abalina ku kye balinawo ku erimu bamuyita abidhu. Namba 5 bamuyita sabar ana tazyin akola tazyin lilmusiba bimusibatihi khumsul wajhi wa shakkul wajhi wa latmul khaddi. Omulimu gwono kufiiriza mpeera za musiba bwe guba guzze Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kuwa mpeera kibula yateekateeka mu Suratul Bakara n'agamba nti wabashiri sabirina musanyusa abaki abanaagumiikiriza balwa alladhina idha asabatuhum musiba bwe baba bafunye ebizibu kaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Uli Allah basubiza ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ila akhir al-aya. Bayina okusaasirwa bayina baraka abafunye ebizibu ne basomedduwa eyo. Omubaka n'atugamba atya sallallahu alayhi wasallam banne musaalire omuntu yenna bafunye musiba agambe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Bosomedduwa eyo nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam illa akhlafa Allahu khayran minha Allah kuwanyisizamu ekisingako obulungi mu ekyo. Buli lwofunanga omusiba
yangwiranga mangu nnyo eri edduwa eyo, Allah akuwa ekisinga ku ekyo ekikugenzeeko, sente zigudde, bino bitabuse, edduwa eyo janguyanga nnyo. Allah buli lwaleeta omusiiba aba alina kyaleeta okukuwanyisizaamu ekisinga ku ekyo. Emukono wali bayitawo mu kisowera, Islaamu yafiirwa omwana we, motoka nemukuba ttu, teyaddamu. Bamuga nti Qasimu afudde, naga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Motoka yamutomera nesiba ekitatera kuba kya bulijjo. Bagenda okudda emabega nga manager wa MTN yaga muzeeyi tusonye, tetugenderedde kutta mwana, agenze n'abanga asala ate nadde emabega. Ndereva agenze okudda emabega na wa akhiri da'wana. Naye kkiriza mukadde waffe tukubagizeeyo, ninga mu nyumba baizeni muzeeyi teyalinamu yadde akakadde, miliyoni mu nju teyaliimu. Manager namugamba nti kkiriza tukubagize ne miliyoni za Uganda 6 tusonyiwe tuleme bitwala mu poliisi kuwanvuya naki, sekanga mu nju temuli yadde akakadde, miliyoni 6 nga hajanyega ali kwazikalize. Mwana agenze ate bampa miliyoni 6 zesibadde nazo. Goloza laki wakitiibwa sallallahu alaihi wasallam yateekawo ensonga y'okuleetayo akantu eri afiiriddwa taaziya, kalina engeri gye kaddaabirizamu omutima. Nina okulaba ekizike kizze wali tebadde si nsanyufu. Barakallahu fikum, mwebale kuziika, muziise n'olulala mukolanga mutyo. Olina engeri gy'oddamu engulu, ennaku eri n'egenda, yagala okulaba nga ozzeeko kasimayiro nga nti haji yanakuwadde naye era wedde aliko kasimayiro, embeera teyabadde mbi. Abali awo nga ebizike 2 azze, abali awo nga kampuni mwakolereresa ebizike 10, agenda okuzingazinga ati ng'abantu alina kagenda obbaliisa ate n'akagenda okufikka, afiiriddwa ate n'afuna engeri gyakubagizibwamu. Baga nti wagenda okuyita ewiiki nga haja alhamdi tamalize n'olubuto kweruli, nga n'emukono mu tawuni afunyewo ekizimbe. Miba buloka bano kasita ofuna akajja Allah banguwa, be bamanyi aweddemu, be bamanyi atuuse, waliwo akazimbe miliyoni 2 mu tawuni wenyina, ate kaliko abapangisa maaso n'emiryango, kafuna sente buzi. Haji bw'obalabalamu nze ndaba sente zijja kuvaayo mangu, genda okutuukawo nga ddala mutuufu oli ayengedde ayidde, basindika busindisa asitami yadda buzzi mabega nga bamutegula nga haji ayingirawo. Nawe emmotoka etuuse, haji wuuno n'ogamba ki, tetwagala otambuza ebigere haji, sente zazze, va ku by'okufa kw'omwana nikyetagulabikeko mu bantu, ozze kuziika nga si yeggwatobye enkuba etukubye, ozze kukola mukolo gwonna sigwa ajjudde enfu. Haji sooka oddeko emmanju we nojjudde enfu, tonnaba kweraba. Bidduka ebyo birina engeri gye bibudaabudamu abantu ne ssente zaabwe, tuukira mu kitiibwa okategedde. Haji nga yeevuga mu wiiki emu nga n'ekizimba amaze okukifuna kiri mu mikono gye. Olaba oluvannyuma lw'okufiirwa edduwezze okategedde ako. Ate tuddeyo mbaka sallallahu alaihi wasallam asiŋŋaana mukyala Talha nga afiiriddwa bba Talha, yalina lulungi, agenda okutuuka nga n'omusajja tebannamuzza maaso. Tusigadde dakika 5 tumalize ab'ebitiibwa. Ombaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam, mulina kye mukozeewo? Nti tewali. N'agamba omukyala, ndigamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifu li khairan minha. Omukyala bamala okusoma edduwa eyo, nabbi sallallahu alaihi wasallam nazzabba amaaso, kuba bwe yafa amaaso gaasigalayo nga galalambadde, n'agazza n'asoma edduwa gye basomerawo. Omukyala wayita akaseera, Allah mbaka sallallahu alaihi wasallam n'amwogereza. Bigambo byali bingi, nze ndi mukyala wa bujja, nina abaana bangi, biki mbaka namugamba nange njagala omukyala alina obujja, njabugumira, nsabe Allah abukukendeereze tusobole okutambuza obufumbo. Abaana nti abaana ate njabbaagala, beera mugumu. Naye omukyala buli waba akuzza ku nsonga ate nayo n'omulaga obunafu, kiraga nti ojja mwagala ye nga ate toyagadde baana be. Naddala abaagala abakyala nga balina abaana. Bayizayo ninayo oluwala eyo, luwala lulungi, luwanvu, smart, anaaba alwagadde inshallah ayitako ku office. N'abalala gye bali naye olwo luli current olwakalipootinga, lukubako booti eriiso oyinza okufuna amahabba. Habba tibwegukujjula nga tukulumbisa ng'olwogereza, teweekumira mu buwoolo, okategedde ako.
ofisi yaffe ekola emirimu egyo byawunihi tabaraka wataala okulaba nga abawuulu bafuna abakyala n'abakyala bafuna abaami abalongoofu. Sajja ayinza okubeera nga ebiseera bino nnyo omukyala tabiina, naye buli lwayite wa imaamu we Gaddafi nga mu lutimbe wano waliwo omwana abandi ayengedde nga nti awo waliwo zaituuni, jangu wano baada lasiri twogeremu. Siramu agenda okutunula ku zaituuni nga tazikayo tagani butuufu mponye ennaku y'obuwuulu. Ebizibu biri mu buwuulu gwe wabitegedde buli kaseera mutonninyira n'omutamivu akasowani kava okulirako kabamala okujoozaako ogenda okwenyiga oti wootudde ng'olwo na sawala gino ga ya rabbi obuwuulu buluma jamaani mwe yaliiridde eggulu agenda okudda mu nnyumba ng'obubu bumutomera balwanagana nabwo. Ate abawuulu balina sitoole adda mu nnyumba neyeeyimbisa obuyimba tatalatatatatatata kwegumya ennyumba y'obumu tebeerekamu. La hawla wala quwwata illa billah. Nolaba nga ali mu ssuuka wiiki ate namugamba kuzange ane nanvunaana zigubye naye nga bwajja n'agwa bwezitunulako nogamba la ilaha illallah tubalaba kutambula mu kkubo mwafa dda zino zisuuka mwosula ane naŋŋamba zoozi obuwuulu buluma. Naye kati wano bagamba ssebo eyekakanyadde leeta tukubegere eri bugumye sebe ekakanyadde ne bagikujjako ne babega eri buguma mumbejja alabirira omulangira nolaba nga waliwo okubudaabuda okususse empewo egenda neegwa ne bagamba tuteekeko wali mu pako tuggyemu ku mpewo era ogenda okuganaba nga ge gagasaanidde. Nyono omusajja watu agekalirira gannyoguga emba ne zikankana ajja masijidi ku subuhi ngero olabye ddala nti musajja muwuulu akankana yenna emba zamuyiseemu talina mubudaabuda ennaku eri mu buwuulu. Naye jangu mu office insha Allah office nzigule ebeere ng'ekubudaabuda. Lasika ziweddeyo naye nga njagala tumalirize ne kitonde kino bakiyitaani subhanallah. Awaru akola mulimu ki litahriku shahwa ladai rijal wannisa. Ono omulimu gwe kukubiriza bya fawahish nga bulaba abakyala abeetunda bamuyita awaru. Kola omulimu guno n'akubiriza noga nti mukyala omulungi bw'ati ekimututte ku sitiiti okwetunda kiki kumba aliko kino ekyokola kyamulinnya. Ibilisu alina abaana be balina n'emirimu gye bakola buli department gy'olaba eriko aseesaamu. Wadafuihim lizina akubiriza bwenzi nolaba omusajja mufumbo noga nti kati nno mufumbo bambi yali badde yeekumira ku mukyala we nga tayagala kwenda ku ka house gaalo ka maid ayagala kukataayiza amukola obuuso akasimba obuuso n'akawa n'ebirabo mu lukuubo. Era mama abaana bw'obanga oli sitedde ku musomo guno beera mu kiraasi tokkiriza maid kuyingira mu kisenge ekyo. Simayi genda otwalire no tayingira mu kisenge ekyo. Abalala bajja ne sitole za malogo ba maid era nga bano babakozesa ajja kukola bwa maid kumbazze kutwala maka. Nino kulanga empale y'omukyala ebula agenze gikolerako ddogo omwami buli lwagenda emukyala we nga takyafuna mahabba. Mama abaana bwe twayagalina nalina yalina laavu naye kati yenna bukalu ngenda okutuuka gyali awunya ffene kulanga mubutuufu amahabba gafa kulanga ate maidi asitudde ekikolo yalina kasimayiro olwowaka akyuka kulanga maidi amaka agaliddewo. Mama abaana bamala ebbanga tebakyamusimayiringiddeko akasimu bamubuuza mulimu ti eyo mugyebaleke eyo ono ali wanaga nti babuuza mwannyina baba nnyina ffe tetusaako sweetheart honey sweet kamonde nogenda okulanga gwabuzuga teba mwannyina kumbe imama w'abaana naye nga ani atabudde maid mubegendereze nnyo era bw'oba omufuna muteekeko edduwa y'ekipya omukozi wuuyo nti omufunye nti bisimillah allahumma inna nasaluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alayhi. Allah nsaba ompa akalungi akamulimu taasa akabi akamulimu nga tonnamuwa mirimu sooka omukwateko mu kawompo nti haja ndoze eyo mulogedde ddala aleme kuleeta eno fujjo lyakuloga gw'omwesoose Allah n'amukutaasa akabi akamulimu. Maka g'abantu gamangi gafudde lwaba maidi yegonza genda okulaba ekisenge akirambudde genda okulaba nga atandise okuyola ettaka mu ngatto z'abaloodi genda okulaba empale za mama abaana zibula ekiddako tata baana kuba mama abaana bukokola okuwunzika nga amaka gakoze eki gamuyise mu ngalo
so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebitonde bino mulimu matrash liishaat al-akhbar al-kadhiba ono matrash omulimu gwe ayinayo mu nsi yakwatayo olunaku lumu baluyita fuluzidde matrash yalukulira salama jana kwesimba maaso inna lillahi wa inna ilaihi jajja wafa afudde jajja fuyo kabiji inna lillahi nogaka baana otandika okuba amasimu bantu ne beepakira okuva gye bavudde bamusanga ali ku ntebe zaawo bamagulu ali ku bulaadi salamu alaikum nga muzize bangi kiki batugambye wafudde ani ambise swaibu mwe temwategedde fuluzidde allah abantu bataddemu ssente bagakaabye n'abamu bamuwadde esente z'amabugo jajja afudde ne sijja kusobola naye ebiri giijo ate bamanya nti fuluzidde tazimuddiza fitina eri mu ssente nayo nzibu nnyo bamuyita matrash asaasaanya bulimba buli gwolaba alimba kino kyekimala omulinnya nakuba essimu musiraamu muliriddawa tuli kibuye la ilaha illa ngaali bwayisi abali okumpi baga nti ngaalinga omusiraamu naye ate alimbi wano tuli kibuye eri amukoonako tebayitawo kibuye bayitawo bwayise naga nkyogedde nkimanyi nga guli gumulinnye tegumukanya kwogera mazima era babosi bagenda ne bagoberera emmotoka zaabwe agiri mabega n'alaba namba plate naga nti emmotoka yange ekola ku mbaale masaka eno nyeeyo ki nakuba akasimu ka dereva halo wanji bosi oliriddawa tuli mbaale tuweta tunula mu saidi milo labakuli emabega bosi nsonyiwa yalugudde mudda onimba nti oli mbaale oweta ng'oli kulwe masaka bino byokola emmotoka yange bulijjo akubiriza okulimba kuno bamuyita matrash kafulu tusembyeyo dasim liithari lfitanu fi lbaiti baina ahlihi ono dasimu asaasanya fitina mu mayumba step mam takwatagana na baana be batazaala ono ate ayombagana ne senga ate senga atuloga ebyo biri mu famire bamuyita ono dasimu itharu lfitan fi lbait asasanya fitina mu mayumba noga nti senga yenninze kuziika buzi saagala namusinkana yansombera eddagala ngaalisomba njavuwale nibane tusirikiriremu lwaki basenga tebaagala baana babanyina abo owulira embeekula eziri mubasenga senga yaloga senga yakola bino okulanga senga yekise mu baana bamwanyina obutafumbirwa ate bajja okuwasa omwana muwala oyo bamuleetera olugoyi tayambalamu gomesi mwana oyo olugoyi lwa senga temuluteekako ne wallahi bebasinza okukola fitan okusiba tebafumbirwa genda okwetolera oti ngaensonga ziva ku senga anti senga kati ate bwe yagira bwati ate nawe bosi agenda okuwasa era senga sebo yakolera sekoteka kibeera mu luwomba awo kiba kikambwe yafujjamu eddusu erisembayo bula ne bwomuddiza talya sagala genda mu byaluwombo mundekere munakuwaza bunakuwaza lwaki temberamu nnyo tubuze senga kafu lwaki oluwombo terubaamu nnyo mbeeramu akanagisa akasembayo akwagala omuyekka bwati ngaako akasembyeyo inna lillahi esenga gwokola ebyo mwana wa muno teri senga gubaddiza ku luwombo n'alya Sheikh Kata ya Allah msasire Sheikh wange mulungi yagandi ngosimbisiza basenga nebaga nti atateekanga ddogo mu luwombo miliyoni yino basenga musimbera yino Sheikh oyinza okuddayo nayo ye sababu lwaki tebasaamu munnyo shitani tekwatagana munnyo kati abalidde empombo gandi batulidde biki ya rabbi mungu atusaasire atubalire ero libwali abalusomisaga koko wajirya dda kati ekyadda naawe tulekemu akassa oyo bamuyitaani dasim gwe tufundikidde naye insha allah ng'omulimu gwe fitina abantu butakwatagana ngera bulabe byaliwo ku Yusuf naki ne baganda be tumutte lwaki taata amwagala nnyo enkomero bafundikira bamusudde mu luzzi batuuka okumutunda ate na bennyini be baavaayo tumutunda layisi abamusudde ate bamwagala mu akasente ne bamutunda layisi gangeri ya fitina ila kati mwamusudde mumuveeko bamulonze twanguweko waffe oyo mumwagala mumeka ntuwe mu 10 lazima mulyemu kabalagala wa 10 ila fitina mu family
family bigenda nebijja tata afudde ttaka terijja gabano agabana takkirizibwa kutunda byo genda okulaba ate kati nagabana wano tonanyingiddemu ate politi agiguziza mu jasi ogenda okulanga bintu bya fitina abantu bali awo tebakwatagana mu family era nga mwayisemu ti family ogamba nti baliwo abakwatagana bewe kuhaaga Allah anajjaawo b'ebisumuluzo bwa lumemba bw'atunula ku muganda we obona afaddi atuviire mu family la ilaha illallah yakola ki kasitati Allah akusaasira nojja ositukamu bwoti nga riziki ekutteyo baraka zaffe zonna yazina kisiraani oba afaddi mikisa gyaffe gyonna yagiyoola ayinza ate okwevuga nazimba ennyumba yakikomera daba bwe tuli mu buzigo ennaku etukommonta oyo kisiraani riziki yaffe yonna nomuga tulagewo yagitwalira tayinza kukulagawo ali mu birowoozo nga nti batugamba oli kasita agaggawala mu family riziki yammwe yabagiina kati yateeka okuba tulabwanyirira mikisa gyaffe gyonna genda okulanga abasinga bagendedde mu shiriki mbw ate bamala ogisikayo bagenze kusamira ne bawunzika nga ate gye bagenze balinnye mu liiso lya nnyanja bagenze okusamira agenda okulaba tebivaayo naga nti ate nigitwalaga bizibu batusaba mbuzi mukasa ayagala mbuzi njeru ate ffe baavu byabirawo bitukommonta ate embugo twazirese ziri waka naga sekada mujangu ozokye ate bwazokya ate abakiriku ne bavaayo tujja kwokya emizikiti mudeyo muzokye tetunaba kulumbagana masabu omuntu agonze n'aleeta ebibbo bye bibayokya mututegeere bulungi tetuyinza kulumbagana sabu ng'oli asawula omusiraamu avudde naga nze ndaba tebinkoledde biibyo tuleta parafini yalla nga bikolera kati kano ka video ketukwata nga abalongo babookezza eri abafuna obusajja naga abalongo abookezza tajja kusulawo bagenda okulaba ku kutuba innal hamdalillah yoyo nti akyali mulamu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا هداة مهتدين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.